mutabani wa Bobi Wine amanyiddwa nga Solomon Kampala avuddeyo n'asindikira taata we obubaka obw'amazaalibwa. Obubaka buno nga bukwatira ddala ku mutima. Yes, yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku mukutu tugamba ekyo ky'okola okola ky'amaanyi era tugamba nti subscribinga gw'atannaba then onyige n'akadde ka notification yako gw'atannaba osobole okuba nga ofuna updates ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga kubanga amawulire mangi agatambula mu nsi yattu Uganda. Yes, olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu President w'abangi. Omukulu ono olunaku olwaleero nkwaddeyo ka vidiyo nga bajaguza amazaalibwa ge era nga n'olunaku olwaleero yes lunaku lwe awezezza emyaka 39 egy'obukulu oba egy'obuto. So olunaku olwaleero wabaddeyo abantu ab'enjawulo abavuddeyo okuba nga bamuwishinga amazaalibwa amalungi. Tulabyeko ba King Saha, tulabyeko ba Bruno K, tulabyeko babuloga ab'enjawulo, abantu bangi kwegamba omukulu okwagala kwaye ngeri abantu gye bamwagalamu yo eri abnormal olw'ensonga nti buli w'oyisa buli w'oscrollinga wooti Facebook, Twitter, YouTube, buli wamu omukulu ono bamuwishinga amazaalibwa amalungi ekiraga nti okwagala kw'abantu kungi nnyo gy'ali okitegeera. Naye ffe tusobodde okuba nga tugwa ku bbaluwa ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Solomon Kampala. Ono Solomon Kampala nga ye mutabani wa Bobi Wine omukulu era ng'essaawa zino abeera wali mu United States of America era nga abeerayo ne baganda be abalala abasobola okuba nga bagenda mu biseera eby'okulonda. Omukulu ono avuddeyo n'aba nga asindikira taata we obubaka ng'akozesa Instagram page ye. Obubaka buno bubadde bwe buti: I may not know what the future holds for me, but time spent with family is a huge investment. Owulira. Today, 12th February 2021, we celebrate your life, Tata. It's been a rough road. N'ayongerako akagamba aluta continua. Oba olulimi ki naye nga omuto ono avuddeyo n'abanga yes alaga engeri gy'asiimamu taata we n'engeri gy'asiimamu okuba nti ava mu famire eyo naye ng'era naye alaze nti ekkubo omukulu ono gy'abadde atambuliramu lyo libadde ezzibu nnyo kubanga naffe ffenna twaliraba. Omukulu ono emabegako awo ebintu by'azaayita muganda wange bw'oba toli musajja n'ekitundu oyinza obutamalaako. So omwana ono avuddeyo n'asiima taata we n'amulagira ddala nti musajja gw'oli musajja mmekete ebintu by'oyiseemu baaba n'osigala ng'essaawa zino okyayimiridde oba musajja w'amaanyi. Yes, oyo omukulu amanyiddwa nga Solomon Kampala nga ye mutabani wa Bobi Wine omukulu. Tujja kuba tukuleetera ebbaluwa Babija n'abawandiise n'abantu ab'enjawulo abavuddeyo ne basiima omukulu Kyagulanyi Robert Ssentamu okusobola okuba nga atuuka ku mazaalibwa ge aga 39 nga y'omu ku gwe bagamba nti ye pulezidenti omutuufu ow'eggwanga Uganda. Okitegeera naye tovaako waliwo story gye nkuleetera endala. Abamerica naddala aba European Union, yes, European Union Parliament yatudde era nga ensonga ze basoose okukwatako zaadde za Bobi Wine nga bavuddeyo okulaga nti democracy wa Uganda bamuganye naddala kalulu akawedde. So ndakuleetera abazungu abo nga boogera ensonga zaabwe ezo naawe otegeere anytime Museveni bagenda kuba bamusamoninga wali mu European Union tetumanyi naye gwe beera ku Prejan Media ogenda kuba ofuna updates zino.